Why do you have to deploy 100, 200 police officers to do what? People power. Our power. Katulira. Banange munonde. Mulaba bano ba police officer. Mainja abiri, mainja asatu, mainja atano. They are very professional. Right now they are supposed to be in office, organizing security, making sure everybody else is safe. Nekati nebo wabairayo accident, aba police baja kuberawo. Ne waberawo fire catastrophe, aba police baja kuberawo. Bachari ne bigambo byenjogera, kwati ne bigambo byenjogera biringa masasi. Mweba police officer banange mugenda kunyumirwa bayine bekamba bulire mweba lekuma mpisa tukumye mpisa discipline mwalabye koti ya gasi yena naye nga bamuyinaawo mwalabye kamasasi gonna naye nga bagalinawo ekitegeeza tugenda kuwangula Museveni ng'alina emmundu naye nga talina gwa kuba sasi mundu naye talina gwa kuba sasi leba ofisa bakiraba balaba tetulina musango bino byonna bye tukola biri within the law and these are officers of the law. So namwe mbasaba, please don't look at them as your enemies. They are not your enemies. These are our brothers, these are our sisters, these are our uncles, these are our friends. One of these could be your boyfriend, one of these can be your girlfriend. Our police will walk number. Katika mbabulire eksembayo in a new Uganda already mazoba bulira ntengudo zijja kuba zirungi already mazoba gamba amasanyalaze gagenda kutuka everywhere and for our price unit mujigula 10 mu Uganda tejja kuba ya 5. Uganda is part of Africa naye temulina amazzi. I'm promising you in a new Uganda every household, every village, every hospital egenda kubeera n'amazzi ga tap. Ataka amazzi ga tap gagenda kubeera ga siringi 10 shillings per 20 litre jerrycan. That is possible. My promising that as soon as I become president, you are going to get back ownership of your coffee. Mwe bako bakutaka tugenda baza kutaka lyammwe. Tugenda kubanga tweyagala. Banange muveyo mulonde. Muveyo mubungi nga mulonda. Non-violently but assertive. Yagala kubasaba mwenna. Eno message jemba gamba. Nebirala byonna byonna sibi bagambe naye manyi ndaba mwenna mwina smartphones. Mukozese TikTok, mukozese Facebook. Mugende mu making sure mu spreading a message. Muganda mwene waba police mweka message. Kasindike mu family group. Kagulira ba obi ne ba OGs. Let all Ugandans know. Masaba mwena mubere ba agents of change baganda bange. Mwena mubere ba agents. Mwena mubere ba campaigning manager. This is not about Bobby Wine. It is about that woman. It is about that man. It is about that police officer. It is about that traffic officer. That border, that farmer, that nurse, that doctor. It's about a new Uganda. It's about all of us. For all of us to be proud of this country, whether you are a police officer, whether you are educated or uneducated, it's a revolution for the generation. Listen, whether you are a doctor or a teacher, whether you are a farmer or a lawyer, whether you are a police officer or a soldier, whether you are a woman or whether you are a man, everybody, this is our country. This is our chance. Banange mukozeso mukisa guno. Mukozeso mukisa guno. Mufuna abakulembeze nga si ba boss. Wabulanga ba servant. I promise not to be a boss. I promise to be a servant. For the first time, you are going to see another president. None of you tewali alabeko president mulala. Now police, you police officers, 90% of you have never seen another president in your life. You deserve that. You deserve that dignity. You deserve that happiness. All of us deserve it. It is not a crime. We deserve it as a new generation.
generation. It has been 40 years. We can change that. My brothers and sisters, this is our 1962. Since independence, Uganda has never seen a peaceful transition of power. 63 years, Museveni afuzeko 40 years. Banange tukyusemu, mugenda kulaba enjawulo, mujja kulaba abaana bamwe bajja kufuna emirimu, mujja kweyagala mu Uganda. Banange tugenda na misindwa, muleke ba police officer bayitewo bulungi. Abo ba police officer baffe, abakyali baffe, banange bwe balaba n'aba IGP, n'aba commissioner ba police. Mweyise bulungi mwe ba police officer, mu Uganda empya mwe mugenda kweyagala. Banange lwaki zirekeraawo? Naye nga sinamaliriza. Bwe mugenda okulonda, akabonero ki? Akabonero umbrella. Mugenda n'olaba Bobi Wine ku umbrella tikinga, bw'olaba Simiyu ku umbrella tikinga. Ate mu abantu b'e Magale kambawulire kino. Muyina wano ekisajja kijja ne kibalima nti kirasta. Ekyo si kirasta, eyo si rasta. Yazanga bulira. Bob Marley yatuyigiriza equal rights and justice. Bob Marley yagamba bwati, emancipate yourself from mental slavery. None but yourself can free your mind. Have no fear for the fake Rasta, because that Rasta can't stop the time. How long shall they kill our brothers? How long? Banata abantu baffe kumala myaka emeka. Tosobola kubeera ng'oli Rasta naye nga batta abantu gwe ng'osupportinga dictator. Tosobola kubeera ng'oli Rasta nga barepinga abakazi n'otafaayo. Tosobola kubeera ng'oli Rasta ng'abantu batambulira ku luguudo bwe buti. Tosobola kubeera ng'oli Rasta naye ng'osupportinga black colonialists. Simiyu ye Rasta omutuufu. Babuulira kino kubanga ge mazima. Vote for Simiyu and vote for the umbrella. Vote for change. Temusupportinga muke. Tolonda kintu kyonna kya yero. Yoyo gwe boogerako eyeeyita Rasta. Yoyo gwe boogerako eyeeyita Rasta. Wuyo tabangako Rasta. Salamu mukibi. Abannayuganda babitegeera kati nooza ne bwentema ababoyi. Mukibi asese. Bana mukumanga. Mukibi. Abantu b'e Buganda obudde bugenze tugenda Butaleja naye kamba buli kino gibadde emyaka 40. Emyaka 40 laba oluguudo olujja wano. Emyaka 40 mwena mwali temunaba kuzaalibwa. Emyaka 40 saawa zino wetwogerera abaana tebali ku ssomero. Saawa zino abaana bonna batudde waka. Abaana batudde waka kubanga basomesa tebabasasula. Abaana batudde waka kubanga sente zino okusomesa abaana bazikolamu birthday ya mutabani wa Museveni. Abaana batudde waka kubanga sente zino okusomesa abaana bazibba bubbi. Njagala okubategeeza abantu b'e Uganda. Kati mumpulirize bulungi. Manyi nti mutuwagira. Manyi nti mwatuwa akalulu. Era manyi mugenda tuwa akalulu. Naye ekindese wano njagala kubabuulira wa gye tugenda. Saagala jasi munonde nti twalonze Bobi gwe twagala. Saagala jasi mugambe nti twalonze Bobi kyali waffe. Ne bannange tulina ekirooto, tulina pulaani, tulina ebintu bye twagala okukolera Uganda yonna. Tulina bye twagala okukolera Eastern Uganda. Tulina bye twagala okukolera mwe abantu b'e Uganda. Bannange tuli mu mwaka 2025. Tuli mu mwaka 2025. Naye njagala obabuulira mu abantu bano mulinga abali mu 1920. Abantu b'e Uganda wiiki ewedde twabadde tucelebratinga 63 years of independence, emyaka 63. Ne luno oluguudo lwali lulungi ku independence okusinga bwe lufaanana kati.
mama n'abaana abaali bazaliddwa bakuzaala nga luno oluguudo olufaanana bwe ruti, ogenda kukaddiwa nga luno oluguudo olufaanana bwe ruti, ogenda kufa nga luno oluguudo olufaanana bwe ruti, paka nga tugobye Museveni ne tubyekolera.